najja mu Dubai naku 2 nensula ko airport nga company gadde ongaye mulaba ebiri obanna era nyongero bagumya baganda banga bali mu AE embeera gye mulaba eriwo tesoose kati yaliwo kuva dda ndimala nebiterera fola batwaguma nasulawo kati nkyasulawo era najja ano nga nze kuvuga taxi era mwenna abali mu Dubai abavuga abakola mu kazi taxi big up ba nchiddamu sidda ku street kati nakyukamu dogo kyusa kumbisa ndi waka bitoneri jamo ngenda kwate jeri yange ebyalloga no me Kampala ate tandiko baso jandi fresh dabira kunyambala tandi so ziga taruga from Mufudde Empire moddeyo ne mwasa mambo pisa out zikyakola ngenda babu nyobu popoponga pambe Kampala atabavuma musajja bale nyate muri na byakola batanyo mindo sembera kubanga kyakoletera fubuka vubutse mudakika mbera yo hiro bagambe buguma na yo muri otego chapiro zitwa mutani apima blood bango bamukiro tabyo tubyokuve baga kawempede mu gwatiro sidda mabega jemvudde yaman this is our next media the loga for big bull we're representing Uganda music to the fullest. This is a bad boy the mayor yaman jagala ba introducing like king of stage and kuliko kabakolo denwai kuliko kididi negende de kuliko ala next media the loga for big bull nesenga sebanga blood nga kwota de okay guys abana be Dubai tugenda kuchikuba ate na Abu Dhabi we gonna match it up we gonna link up jagala kubajukizanga 10 abe Dubai tuli namwe ate na 11 Abu Dhabi we gonna put it up down. Okay guys, we gonna link up tugenda kuchikuba tugenda kushabada so mwe namba saba if the day reaches all of you buy your tickets, be with your tickets tugenda kuchikuba nti bwe nkusanga yonko yimbako yaman muzeyi jemba yadda wanga mwamutijisa lusukura seminti atenda bakati mwesika omwana nonyeza following ne yebika guchurumizimba tulika yebika genda gamba bechika chenanasi ye yadda was before media asya nechari se baba veko beba kunnia yashipapi ye jali atafolo ndibwo mubate banje pole zibanje kale mubonje intersubject ko chigodo apate mama assign out Hana batula mwasibe mutanga amanya neddobozi Praxon ake okuba ku DXP Media onakora letulese omwami abasinga gwe mumanyi obana bamunga temumanyi nga bamuyita Don Fauzi tumbalete CEO Shimi Events onakora letumulese tugenda kumanya abamu mumuwulire abamunga temulabanga onakora letuli naye tusanyisa okugala ku DXP Media bana nange nsanso bala ku DXP Media. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hawasibi yote. Nsibe bulungi nyabo. Nsibe mteyo banyabo. Ya nga tulemye kanga tunagenda wala tulemye kukozesa gali amanya abasenga nga anti omente tugenda ekintu tutufa kula mu Dubai yoka ne waka ekyaddo worldwide. Yes nga njaga tumanye kaga amanya gakozesa ekyaddondo igwani amanya agange bampita Fauzi Masika. Fauzi kitegeza is a real name just wayongerako kadoni sinze nayongerako bantu bebajja bagongako ne bagakuwa nonga owai ogenda nalyo. Yes. Naye nga nze Fauzi Masika. Mu Kampala obadde osinziira kubeera mu bitundu ki oba bakuzaala ku kyalo ki? Nze banzaala Butambala Kibibi. Mirembe Kibibi Mirembe Butambala. Akalo bakayita Mirembe. Yes. Kibibi Butambala ku luguudo olugenda eGomba ewa Bobi Wine era tukwata limu. Yes. Inzo sanga nga ku the right round bunga mami tomanya bane daddy nga bakula bako twale twagala tubamanye ko tuleme kuyita eri walanga inzo sanga bali nga ayinzo tula nakula banagamba ye mutabani wange natantumira ko banatampisa okko mami yani oba daddy mami wange by the way mami wange bamuyita Madam Namulindwa Jennifer ekyenja bulono kyali nanti si musiramu ate nazaala abasiramu ye Jeni mama wange Jennifer Namulindwa respect so what daddy daddy wange Katonda amusonyiwe ebyamusobako amuwe ekibumula ekyemirembe ye mzee Sulaiman Gasaka Magatto ya Magatto lyavako baliyita family name era tuyinza genda Kampala noyogera Magatto nobula era baga haba Magatto batumanyi nnyo linnya lizitowa. Okay, mumuwuliddeko omwami ono gyasibuka oba gyava muleme kubuuza ono omwami avaawa kale tunagenda wala erinnya eryo Don Fauzi litegeeza ki njagala abantu bakitegeere kubanga bawulira Doni erinnya eryo litegeeza ki? Erinnya Doni by the way litegeeza ebintu bingi litegeeza okubeera nga nze nganze nengeri gye nalifunamu kuba nze sinze yali etuuma bantu bajja ne balintuuma olw'ebikolwa byange kubanga yinza omuntu alaba omuntu ng'oba ali mu bwetaavu
nojoba oluusi n'omuyamba oba n'obaako ky'omuyamba n'obaako ky'omuddemu weewaawo ng'oba oluusi abadde alemereddwa kale bambi n'aba nga agetinze oba surprise mode n'afuna omukisa n'agamba oyo omwami ye akimalanga kubanga mu bintu byawana naye tosobola bimalanga wano tolinaamu si bonabona mbu alina sente ayamba tubalabye abagagga bangi nga buli alina sente tasobola kuyamba era naffe tetulina butono naye lwakuba nti ekyenjawulo kyetulina nti akatono ke tulina tukagabana ne bannaffe nakatini tukagabana ne bannaffe nze nikyembadde njagala okumanya wajjamu akaki mu Dubai nayingira wano 2017 wajja n'ekirowoozo kino ngenda kubeera promoter oba ngenda kubeera CEO owa Shimi event nali sirina na kirowoozo nali njaga by the way nayingira mu Dubai naye nali njagala nkyukire na ku airport nzireyo kuba nasula ku airport ye Dubai ennaku 2 nga kampani yandeeta eganye okunkima nasulawo ennaku 2 awo ku airport ku terminal 1 kampani eyandeeta najja wano nga nze kuvuga taxi era mwenna abali mu Dubai abakola mu kazi taxi big up mbagala nnyo najja mu Dubai ennaku 2 nensula ku airport nga kampani gaddewo nga mulaba ebiriwo banna era nyongero bagumya baganda bange abali mu embeera gye mulaba eriwo tesoose kati yaliwo kuva dda nayingira 2017 kampani nensulawo ku airport ennaku 2 ne bannange twaliwo bangi kampani ng'egaddewo bagamba nti abafirika tuyimirizaamu kuva dda weekiri era ne maani bitereera ne baddamu ne bayingiza n'omwana kati alimu eyo embeera aguma agambe nti n'embeera egenda limala ne bitereera folaba twaguma nasulawo kati nkyasulawo kati kyagala tumale tulambulule kyava ku kyeri erinnya odituma n'ogamba nti no continuation events kyava ku kyeri Shimi mu linnya lya muwala wange Rashimi ate era nga naye namufunira wano ajasti nalina mukwano gwange omukyala lwakuba nti wenjogera tajja kuwulira engeri gyali nti muyindi byenjogera tabiwulira naye mukwano gwange yali mu Dubai nga bamuyita Rashmi kati mu kumuyita Rashmi kyalo oyo namwagalanga nnyo ng'era ŋŋenda ewuwe buli lunaku ne mukyalirako nansanyukira nga womanyi mukunsanyukira ngetubeerawo ne tunywa ne mugana naye okwagala ennyo wendifu Katonda banaaba mpadde omwana nja mubbulamu erinnya lyo era we namuzaala baby ne musitula ne mumutwala ne mugamba mami alhamdulillah I got a baby girl naye ate namuwadde n'erinnya lyo ne muga erinnya baby Shimi baby Rashmi then kati ndowooza nga obimanyi nendikola mu brand ya Shimi kusaayo kati erinnya erivuga mu Dubai Shimi events lyava muwala wange ennyabo nemukola nnyo competition tugenda owulira ramu yategese ennaku z'omwezi nga 8 ne tuwulira Shimi events yategese ennaku z'omwezi 10 ekyo kintu mukikola batya wamukikwasaganya andi twewamu space bati ate nga mutadde mu nnaku ze zimu onatekayo nga 8 tewayisa olunaku lumu ng'otaddeyo nga 9 andi kati omanyi tulina kyetulakingamuko kitono naye nga mmanyi maybe abakulu abatutwala bajja kukitereezaamuko ekyokugamba nti ono n'otegeka leero oba ekivulu oli naakuteekako enkya maybe abamu eba fitina yaabwe oba ki naye nga ffe ekyalibadde beta kyalibadde kiti nti singa oba olabye munno ng'akusoose ate osobola okuwaamuko obudde n'olw'obulungi lw'abantu baffe bano wetugyamu ssente kubanga kati nja kuwayo ekizampo kyalibadde beta at least mu mwezi kale neetubamu n'ebivulu nga 2 ekisooka n'ekiggalawo omwezi nga gutandika neguba guggwako naye kati tulina bannaffe abamu abataba nga tebalina bugumiikirizo oli n'agamba no ono ataddeyo nga 10 kamuteekeko nga 15 oba 13 so kale abantu balina fakauti zo ezimu tuzisanga mirimu zibeeramu competition oli najja n'agamba tajja kukikuba naye munnaaye dunda yasalawo n'agamba kibeere oba tekiba nekyala kiva kuki abayimbi tulabye bangi abamu bazzeeko wano abamu ne basobola ne babakwatirayo ekyo ekintu kivudde ku promotion ya wano ko nga tufunyeko abayimbi balinga 2 right now Bobi Wine yajja wano ne tulira nti no bamusibye okitegedde ne bamuta oluddako kyekimu kyatuuseko ku FIFA Mayiga ekyo kintu mukyogerako ki gwe nga naawe promoter ali mu promotion industry gwekyogerako ki ekyo ekintu tebabasibye just babadetaininga
aba maybe for some hours angambe kati nga 5 hours nga bekyetegereza empapula zaabwe oba oli awo kiyinza okuba nga buyinza okuba nga buli kufe nga oba nfe bapromota nga oba oli awo tulina empapula zetutatereezezza oba oli awo n'abakulu bennyininyini abatutwala mu UAE nga nabo balina bye bakyakebera okulaba kubanga munnaife tuli wano tuli banjawulo tulina ebizibu bumu nti erinnya Fauzi ojja genda olinyiga oba olikebera nga balirina balinganga 10 oba nga 10 beerimbise mu linnya lyo oba Fauzi Masiko oli bwe gatyo kubeera ogenda okunyigamu n'ogamba kaŋŋambe Nabukenya Aisha nga bangi kati so bayinza okuba wano ne baga nti Nabukenya Aisha ali wano ate tulaba ayingira so kale bye babeeramu oluusi nga bakebera beekennenye balabe nti Robert tumulaba ali wano ate Robert omulala azze kuyingira so kati era balaba ne baproving ne balaba nti akituufu ono omulala kwabana abali wano tebategeera naye ffe abali eri ewaffe ffe tumanyi biki nti amannya limu lisobola obeera n'abantu nga 2 so kati bamaliriza okuapprovinga ne batuta nekirala twalabye nti newataddeyo like tulinayo ekivulu ekigenda okujja mu maaso nga twalabye Kabaka agenda kujja KDD agenda kujja mu maaso ne wamu ne Ssenga Ssebbanga gwe kyanjawulo ki kyotegese kyogamba abantu bafanyizo no bakulaba gwe kyanjawulo ki kyotegese kyobagamba nti no dates tezigenda kukyuka kubanga aba promoters abasinga dates zikyuka watugamba Saturday ne tugenda ne tulaba n'agamba banange mugenda kujja ku Monday kati abantu njagala obasuubize bwebyo bigenda beera kyanjawulo tekigenda kuddamu kubeerawo nga lwaki badde bagenda okukola bwe Shimi event wategese ekintu kyenjawulo. By the way Shimi events nze nga CEO wamu ne bannange E2R twatudde ne tusalawo ne tutegeka ne tugamba nti ekivulo ekyo katukiteekeyo mu February twali tusobola okiteekayo mu November twali tusobola okiteekayo mu December twalina Jan ne twalina ensonga ali tuga tukipushinge kibeere nga kyekisembayo mu February oba nga February nga mwaka nga ujjanga wakatandika ne tuga tuteeke mu February abaagala bonna okukola bakole naffe onaku waffe lunaatuuka tujja kola ekyenjawulo nga nno ffe ba Shimi events tulina twaleese abasajja twaleese abantu ba mirundi 3 era bye mugenda okulaba ku stage ebintu 3 mugenda kulaba omuyimbi mugenda kulaba omuzinyi mugenda kulaba ne comedian ebintu 3 bye mugenda okusinga okulaba mu sheno gye twatumye Stage Kings. Ateka mwatu ekintu kyanjawulo kubanga n'abayimbi bajja nenga tebasobola kukola. Abayimbi betusinga okuleeta wano betuleeta nabo abasinga okujja wano okutuyimbiramu ko okutusanyusa oba okwentertaininga bajja wano at times n'ayimba n'amaana agenda kati twaleese omuzinyi ng'ate muyimbi ng'ate comedian. Abamanyi bano abayimbi betwaleese nno bo batabukira ku stage n'asooka akozesa energy eyo stage kansubire mwagisibya bulungi yanywedde saagala KDD atuuka ayiteko tumulabe ng'avudde tulabe Kabaka ng'amenyezza emmeeza ekyo kitumwakitegese bata kubanga Kabaka takolangako stage engumu amameeza magumu kubanga yalina olinnya ttebo Kabaka omumanyi mbabangi bonna Kabaka KDD bonna by the way abayimbi abo omanyi okusayininga eno omuyimbi n'ogamba nti omuleesa ajja akole olina osooka n'omuwa obudde n'olaba akola atya asanyusa atya abantu bamwagala batya demandi y'abantu eri etya kwaffe tukolagana n'abayimbi oluusi nga newa nga tebajjangako mu UAE naye ng'abantu bakulaga nnyo demandi ntwe twagala kumulabako tumulabira ku media kati nga Kabako aludde okuperforminga wano nagala ne tulinamu kati ennyonta ya Kabako esegera n'obagamba webanga munyina tetusalawo kintu nga ffe tumala kutuula ne bannaffe tubabuuza bannaye omuyimbi ani gwe mwagala kati kubudde buno katugendekokko tusekekokko tuzinemukko ku mazina ne mu comedy kati mutuleetere Kabako alina tulabanga Kabako alina yetubagatta ku stage emu ne mwami na mulenzi KDD ate omwana omusaami oyo nina kusala ku kirimi nasonyiwa okubuuza kano akantu twawulira omugambo manyi ffe tuli ba media sigamba nti twasaza omugambo KDD teyalina passport soka omugambe KDD yafunye passport agenda kujja Dubai tetusobola kulanga by the way ensonga gy'obuuziza eyo ntuufu era birimu by the way lwaki twapushinga show yaffe eno ne tugyongerayoko twali tulina empapula ze tulina okusooka okutereeza twalina empapula ze tulina okusooka okutereeza tekinyuma nnyo kulanga nga tomanyi noba oleeta bayimidde tulina empapula ze tulina okutereeza ne tuzitereeza ne bazisitampinga bulungi
utabone tukakasa nti nno tubulina bulungi abantu baffe bonna ate mulaba nako kati shows ezimu nga mwana mulenzi Roden Y kabako zaza performing mu Europe right now recently yakava London. Wow. Mwalaba how was the show yali nungi nnyo so kati ne mwana mulenzi KDD era naye ensonga ze kati zonna ziri dedde. Big up KDD waba wafunye passport tukulinze la KDD awera agambe Dubai mugenda kakasa bulijjo omuntu gwe mulaba ku media mugenda mulaba museke munyumirwe yabagambye mujje n'obutambaala kubanga mugenda kuseka ate obimanyi obuseke nnyo ekivaamu okaaba. Tukitegedde kati KDD ankolera nnyo njagala tuweere oluyimba lwa KDD ne Kabako nga gwe tukukolera nga ogamba nange ekituufu wentuula eyo ekyemanyi oli awo nawe notwano nga wallahi wendaba omuyaayo no nga nnyimidde akayimba kano oba wendaba kano nga waliwo weyannekyangirako oti akayimba kankolera njagala ompeyo akayimba ka Kabako mpeyo n'aka KDD akasinga okukolera nga gwe. Obuyimba bwonna abaana we balina bulungi ekisooka kya byonna KDD sente nina luyimba lwakola bulungi nnyo sente nina alina ayagala mukyala gwazina naye alina negendedde alina bia muluma KDD alina ennyimba nyingi alina right now waliwo alinawo kolabo erimu ku trending right now ne Spice Diana feeling zo nzisika nga nzisika nyimba nyingi nnyo sobola kubeerawo nga nzikirengeye ziri zisinze nga bulumu ate wogenda kusaidia mwana mulenzi Roden Y ate oyo ye energy too much energy mwana mulenzi Roden Y alina ennyimba saabisuubira nnyo nambeemu kati agenda n'agamba nti shotika agikola mu Freedom City ndoza kajja Dubai shotika agenda gikola mu Burj Khalifa ekyemisana kiye mu Burj Arabu bw'atyo ndowooza bwe yasazeewo bw'agenda obikola amala asembere mu desert yes kati twagaba kufana bagambe tiketi ziri available don tuli naye agenda balagiriza tickets gwajagala ogenda gisanga wa VIP byonna njagala abantu bawe direction ekivulu kyaffe ekyo kyetulina oba right now ekiri mu trendinga kigenda kubeera Dubai nga ennaku z'omwezi 10 February then nga 11 February 2023 kigenda kubeera Abu Dhabi tiketi zaffe zigenda bbanga tuzibagamba mu bifo ebyenjawulo omanyi tiketi ezo tera nnyo ntandika ozita nga ekivulu kibulayo nnaku security purpose ayagala okubokera n'agamba nti nze nakasente kange nesaagala kale jeri abaana bali mu biyumba abategesi b'ebivulu bonna tetutandika kuteerawo tiketi tutandika okuta tiketi nga ekintu kisigazaayo nnaku anti doni kati nga nze Praxon ndi experiment ninayo sente zange nga maaso eyo wemba nzeekuumiddeko njazirya ne ngamba nti no zino sente nina zituusiza ku muntu anja nezibeerayo right now ffe tulina seeka waffe owa Luwombo abantu ababeera mu Deira we bajja okufuna tiketi zonna tuzisanga ku Luwombo sente tiketi osobola zifuna ku K5 tubeerawo nazo wa Esther tusobeerawo ne tiketi wa Mama Dubai abeerawo ne tiketi naye nga bebaziina naye nga tunabatandika osobola ogenda ne bakuwandiika then tiketi onaku bagenda tutandika ozita yani wakoya nawaga mama tiketi yo tugikusanzeewa sigwanyu nawe laffe tugikusanzeewa bamikono mwewuliddeko gwayagala tiketi nga ogamba akasente nno wembanka ayina nja kalya oba nja kakola kyowulidde kwata akasente katwaleyo tiketi ejja kutuuka ekiseera bakubire bagambe mukwano jange ono ne tiketi zo mujje bano abaana bagenda kifa bakulira ddala badansa bakomediani bonna ate nga n'abayimbi mujje mbungi abantu gye bali n'eddimiyo naye gyali
n'abalala bonna ba tiktokers bonna bagenda kubeera comedian boyizo gansenga sebanga nkola naye gyali muganange jangu oseke muje n'obutambala nga kedidio yabagambye obutambala towerabirayo era nga nyongera okubagamba Praxon Aki wamu ne munanga abadde ku kamera Wilson Platon ngoyo promoter bwinayo omwana alina oluyimba yagakwa Erics oyo mwami akimala akikolera ddala bamikwano gwalinayo yonna event yonna oyagala kutimbira oyagala kukola cake byonna tubikola event yonna tugikwata nga Extreme Media tukusaba osigireko ku bantu abadde nga bateekumiddeko nga bakulaba banange abantu baffe mwenna abali ku DX Media mbagamba mwenna mweyongera okulikinga musubscribinge mukomentinge bana abaana baffe bana Uganda twogera olulimi lumu buli kye twogera wano kyonna mukiwulira munyumirwe mukimu mulikinge okusingira ddala ate tutayagala kintu kino ekyaffe ekyewaka tunayagala bya Luwarabu so mweyongere nnyo okulikinga amanya agange nsigadde Don Fauzi Shimi Events ya mutuwagire mwekumireko mubeereko mukama batukumire tubagala nnyo kale kakati gwe bw'okitegeera nti oyagala okufuna information eyakabi mba nkulagirire wantu awa genda ku YouTube channel ko DX3 Media ojja kuba okikuba okifa bakula YouTube channel gendayo subscribinga likinga sharinga commentinga TikTok kiriya